Ennyanja Nalubale y'emu ku kkula lya Africa olw'amazzi agagivaamu era ebyennyanja ebiva mu nnyanja eno Victoria birina akatale mu mawanga ga Bulaaya. Ebyennyanja bino bikwata kifo kyakubiri ku bintu ebiyingiza ssente mu ggwanga. Emmwanyi zikwata kisooka era ate ebyennyanja era bikwata ekifo kisooka ku bintu ebireeta ssente amangu mu bbanga ettono. Naye olw'okwonoona obutonde mu nnyanja eno, amazzi g'ennyanja gagenda goonooneka era ebyennyanja ebimu bifa ssaako envuba embi. Uganda yali etunda ttaani z'ebyennyanja 3,000 buli mwaka, naye kati kumpi kitundutundu tekikyawera. Olunaku lw'eggulo, disitulikiti y'e Mukono yalangiridde nga bw'egenda okussa envumbo ku kuvuba mu bizinga by'e Kkoome n'Entenjeru kisobozese ebyennyanja okukula. Tukwetegekere nga tumanyi ogw'omusanvu n'ogw'omunaana teri kukola ki? Kukola ng'era ebintu ebirala bwe kikwera. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga eno Ruth Nankabirwa asanyukidde ekyakoleddwa ab'e Mukono. Kugamba ab'e Mukono njagala kubeebaza kubanga baanukudde omulanga gwenzize mbakubira okuva lwe nayingira ofiisi eno era nga mbadde mbajjukiza nti bajjajjaffe balina emyezi gye baagambanga nti tebajja kugenda ku nnyanja kuvuba, ng'emyezi egyo gimanyiddwa, naye ennaku zino abantu babadde bagenda mu nnyanja buli lunaku, buli mwezi, buli mwaka, ng'ennyanja tewummula. Nankabirwa ategeeza nti envuba embi yeereetedde eggwanga okufiirwa obutitimbe bw'ensimbi. Kwegamba mu 2025 awo we twasemberayo okulaba ku ssente ezeegasangu miliyoni za $142 ezajjanga okuva e Europe, naye ne zigenda nga zikkira ddala wansi 7 bwe zityo, ne tugenda ddala ku 8 mu 2010, naye kati wenjogerera nga ate tutandise okulinnyamukko tuli ku miliyoni za $82 aziva mu byennyanja bino ebigenda e Europe. Uganda tufiirwa ddala miliyoni za $6 mpi buli mwaka. Zino zibalirirwamu obuwumbi 153 Uganda zeefiirwa buli mwaka. Amakolero agalongoosa ebyennyanja kigambibwa tegakyafulumya byennyanja nga bwe gwali era agamu gaggalawo dda. Minisita agamba nti singa embeera nedda mu nteeko, eggwanga lisobola okufuna obukadde bwa $200,000 zino nga zibalirirwamu obuwumbi 310 okuva mu byennyanja. Minisita ategeeza nti kati baagala abantu balunda ebyennyanja era enteekateeka eno egenda kuwagirwa nga baaluza ebyennyanja mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Mu mbalya y'omwaka gw'ebyensimbi ogunaatera okutandika, gavumenti egenda kwongeramu ssente mu by'obuvubi okukola amateeka amakagali okulwanyisa envuba embi. Jingo Francis, NTV.